Ensonga eno yeetabyemu abakungu b'ebyenjigiriza abakulembeddwa minisita y'ebyenjigiriza ebisookerwako Dr. John JC Muyingo, komisona y'ebyenjigiriza amasomero ag'obwannannyini Nsumba Lyazi, ssaako n'abakulembeze ku mitendera egy'enjawulo mu disitulikiti y'e Kitgum ng'ebadde ku kitebe kya disitulikiti y'e Kitgum ekya Municipal Council Hall. Abaana 50 ku buli 100 abandibadde babeera mu ssomero mu primary bali waka batudde banja batambula butambuzi mu bibuga. Ate ku baba abatono abasobodde okugenda mu masomero abaana 35 buli 10 tebamalako P7. Abakulembeze okubadde RDC w'ekitundu ekyo akulira abakozi mu Itekaawo n'abalala bazonze ku bintu ebiviiriddeko abaana okudduka amasomero mu disitulikiti y'e Kitgum omuli ekyabasomesa beebuzaabuza ku masomero, abazadde basuuliridde obuvunaanyizibwa bwabwe n'ebirala ebigwa mu kkowa eryo. Akulira ebyenkulaakulana y'e Kitgum James Okido aloopedde minisita omuze gw'abayizi abatandise okunywa ebitamiiza naddala amasomero ga primary. Yesterday I interfaced with one head teacher who reported girls in upper primary taking drugs, and this is not very healthy for our population. Ebirala ebiremesa abayizi okusoma mulimu ekyabasobyako ne babatikka embuto okwemalira mu butale bw'omubuulo n'abasomesa wamu n'endwadde ez'enjawulo. Ye omukyalo okuva mu kitongole ky'ekikula ky'abantu minisita y'ebyenjigiriza ayogedde ku biremeseza abaana abawala okubeera mu masomero. Ebintu ebimu ebikwata ku baana abawala nga pads, menstruation yonna kwegamba bayita batya mu kiseera ekyo eky'ensonga, olw'ensonga nti essomero gye bali tewali mazzi, tewali wayinza kukyusiza ng'agenze mu nsonga eyo, talina byakukozesa era teyeetegese. Minisita alabudde abasomesa abatabeera ku masomero so nga gavumenti ekoze buli kisoboka okulaba ng'esula omutindo gw'ebyenjigiriza, ate n'asaba n'abakulira amasomero okukwata ensonga y'abayizi abafunye embuto n'obwegendereza. Abaana bangi abafuna accident ezo onafuna embuto naddala abo nga bali mu candidate classes, nabo mulabe engeri gye mukikwatamu administratively okulaba nti abaana abo tebafiirwa, mubasobozese mubayambe basigale nga basoma era bakole ebigezo. Oluvannyuma atadde omukono ku ndagaano n'abakwatibwako ku byenjigiriza okulaba nga babitumbula mu disitulikiti y'e Kitgum. Minisita nga taneetaba mu lukuŋŋaana luno asoose ku masomero ag'enjawulo okubadde eryawo Kinga Primary School esangibwa mu disitulikiti y'e Padel ng'enakunyizza omukulu waalyo Kalo Okwera Geoffrey n'omumyuka ye George Okero. Those teachers are not absent, only that they are not in the class. Why are they not in class? That problem should be need to find out from them. Yeekebeza ebitabo by'abayizi n'akizuula nga abasomesa bagoola abaana ne balaga nti bakoze bituufu ate nga biba bikyamu. Omukulu w'essomero abadde akankana aloopedde minisita ebizibu bibasanga ebyaviiriddeko obutakola bulungi. We have very many children in the school as well as the district, but the problem is we have very few teachers. So when we go with this problem to the DOPs, they always say the district ceiling is very low. Waliwo omusomesa asangiddwa nga leza omwana mu kibiina nga n'omulala asomesa mu lulimi oluzaaliranwa okunnyikiza enkola ya thematic curriculum. Abayizi abasinga babadde beetyebese ku ttaka nga n'abasinga tebali mu ngatto. Ndi Agnes Bulega ku lwa Bukedde TV e Kitgum.